ebyakalulu ka Kawempe North tebinnaba kuggwa. NRM ekyalemeddeko era ng'ensonga weeri. Omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda akakasizza Parliament nti abakungu ba Electoral Commission babajjako statement bakyalina ebyokuddamu ku poliisi ku byakalulu kano akaaliwo era ne NRM munnange bwetu eremeddeko bagamba nti akalulu kaalimu okubbira naye ng'ekigendererwa munnange weekiri era nga baagala okuzimba omuntu waabwe mu layini eyo Farida. Naye munnange mbidde era mu mbeera ze zimu ategeezezza n'agamba nti yagenda okusponsoringa cake Opondo ng'amaze okubeera ng'ava mu NRM kubanga byayogera bya kisajja kikulu kati atandise okulaba ensobi eziri mu kibiina ekya NRM Ssemujunganda naye bw'atyo munnange n'ayogera ku protest vote okukusa n'embidde nti akalulu kano oba kye bayita protest vote NUP kyegezaako okubeera nga eyogerako oba oliawo kiyinza okuba ekikyufumu ku protest vote yennyini nga bw'erina okuba nga ebeera. Kale munnange nkulamusizza nnyo gwe nampuliriza wano ku Uganda Tulagi mu mikwesese bulijjo mbaayo emimonde n'emiwuga gibaawo tetukisuuliriranga ekiyinja era tukijjako muganda wange nga tumaze okukakasa nti security tewali nnyo okwekengera ate netukizzaako mu mbeera ey'okwekengera zigometa yaffe bwetyo ebaawo okubeera ng'etalaga eggwanga lyonna n'ensi yonna okubuulira kiki ekigenda mu maaso. Yebaleko gyonna gy'otuusaako engalo Uganda Tulagi nga bulijjo bwentyo nziguse subscribinga ate onyige notification bell awo ku mukono gwo ogwa ddyo osharinge emboozi ebeere kusanyusizza Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi apartments ezirimu buli kimu gwe kiwandyetaaze tiweetaka kwetika kintu na kimu era munnange wifi ogisangayo nowe media center okukosa n'amasannyalaze agataviirako ddala anti Uganda amasannyalaze go tegaviirako ate kukosa ne security ey'amaanyi transport waali gwe munnange kasootuuka ku airport ng'omaze okubeera nga obuukinga n'aba Hillside View Apartments transport wali wabwereere bagenda kuno n'abakutwale ku Hillside View Apartments ziri ku Ntebe Road Kajjansi osobola okuyitirawo oba okuyitira Namulanda oba okuyitira Ekitende kakati olwo n'ogenda ku Kasozi Jjanyi ku kyakyawo ennyini Hillside View Apartments we ziri Temo Property Consultants Limited nabo gye bali wayagala oggula ettaka oba okutunda ettaka bw'oba yagala goba ku nsonga za kyapa balina abapunta ab'omulembe balina abazimbi ab'omulembe balina bigureda ebisobola okusenda ettaka. Kale munnange beekwate aba Temo Property Consultants Limited tojja kwejjusa ate ne dokita omusawo omutendeke ali qualified ali talented waali nnyo asobola okujjanjaba endwadde. Omuntu ono bannanjagala mu muntu ali nga ali serious kubanga njagala amagezi ge gonna tugakozese tugakozese mu kiseera kye Mukama kyamuwadde nga ali naffe nga tuli naye tusobole okubeera nga tumugjamu obukugu obwo bw'alina tuwone endwadde ez'enjawulo mu kaseera ke naffe tulimwogerako babali mumwogerako alibawo nti omusajja yajjanjaba abantu. Kale waali gwe munaye kuba enamba zange weziri awo emisembi yayo 7 ddala ensembi yo 15 nze nkuwa enamba y'omusawo abantu batumya eddagala okuva e Bulaaya ne balitwala era bonna bawonye bakuwa results eziraga nti muganda wange omusawo si wakusema. Okay munnange akakiiko k'ebyokulonda ebya Uganda bisesa kumanyi bagamba tukisanga Uganda kiri Uganda maama nnyabo akati Byabakama agamba nti staff ye abamu ku officials abakakiiko k'ebyokulonda nti babakaka oba bakakiddwa okubeera nga barecordinga statements olwokubanga NRM yafiirwa akalulu bagimegga akalulu Kawempe North kati balina okubeera nga bakola statements kijja kitya ate nga ffe abaabawa omulimu ffe abaabawa emirimu kakati muva mu baboosi bamwe mubavaamu tikatukole tutya bannange amaanyi gabeera maanyi bannange mwe mumanyi ekintu kiri amasannyalaze gali mangi nnyo
si 3 phase gali amasannyalaze aga transmission gali agatambulira ku byuma ago. Kakati munnange omulamuzi Simon Byabakama ono nga ye chairperson owa Electoral Commission bw'ati ategezezza Parliament nti abamu ku ba staff members bali under investigations era nga bino byonna biva ku kalulu akakuba omwezi oguwedde Kawempe North by election. Kakati abadde wabadde lunaku lwakuna bw'atyo n'alabikako eri Parliament's Legal and Parliamentary Affairs Committee. Omukulu Byabakama n'akakasa ng'agamba ababaka ba Parliament nti bastaff bange members bange bannange aba commissioni bano babaleetedde okubeera nga bakola statements ku poliisi. Byabakama nga boss wa Electoral Commission yabadde ali mu kuddamu kajojijoji w'ebibuuzo era nga Medal Lubega Sseggona y'omu ku abo ababadde ku commission staff nga bamwokya kajojijoji w'ebibuuzo era n'ategeeza temunnange ba officials ba Electoral Commission bwe batyo babaleetedde okubeera nga bakola statement baba recording statements era ng'ensonga ya NRM kubeera nti bagiwujja akalulu Kawempe North mu bigambo bye yagambye nti bannange kituufu staff yange ebadde erina okuba ng'ekola statement bannange ensonga eno eri serious era omulamuzi munnange Byabakama bw'atyo nga tatubuulidde bisingawo talambuludde kawonvu nakagga nti lwaki kubanga jjukira nti era wateekwa okuba waliwo obuzibu obw'amaanyi ennyo. Kale bw'atyo yagambye nti akyali mu kaseera kazibu kubanga tasobola kubaako oba kuwandowooza ye ku biki bigenda mu maaso oba kwogera ku kintu kyonna kubanga ensonga zonna ziri under investigation. N'agamba nti munnange oba si kyo ayinza okwogera ekintu oba ebyensemattu ebiyinza ate okuviirako okubeera nga oba biyingirira okunoonyereza okugenda mu maaso. Omuntu yeebuuza nti banoonyereza ku ki teri amanyi. Kakati okusinziira ku byaliwo mu kalulu kano effujjo eryakolebwa mu kalulu ka Kawempe North opposition era nga kibiina kya NUP bwe batyo munnange bawaze okubeera nga bawangula. Gen. Museveni yalangirira n'agamba nti balina okubeera nga bakola okunoonyereza kubanga tebagenda kubeera nga babikkiriza abamu oba abasinga obungi bagamba nti bamuwudiisa kubanga bamuggyako ssente nnyingi eziri mu buwumbi 6 n'omusobyo nga bamukakasizza akalulu bagenda kubanga bakawangula. Kakati munnange Gen. Museveni yagamba nti ebikolwa ebyakolwa abasirikale aba JAT ye azirabanga mistakes ensobi ezakolebwa just era n'agamba nti UPDF nga ejje likola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga likuuma emirembe mu ggwanga lyattu Uganda wamu ne mu region okutwaliza awamu naddala mu biseera ebiyise. Kale munnange nga bali mu kakiiko Byabakama agasimbaganye n'abakakiiko nga komiti eri mu kuwuliriza Justice Byabakama yawadde ekirowoozo kye n'agamba nti balina okubeera nga bateekawo etteeka balina okuinactinga law oba etteeka nga lino ye Byabakama agamba nti lirina okuba nti mu mateeka likaka bannayuganda bonna okwetaba mu kulonda era nga kino yagamba kigenda kutaasa eggwanga obutayonoona resources oba bikozesebwa mu kulonda. Kati yagamba nti okwavoidinga resources okuba nti ziwesitingibwa walina okubeerawo amateeka agabagibwa obulungi ennyo nti buli munnayuganda yenna kiba kimukakatako ogenda okulonda oba si kyo oba olina okubeera nga onnyonnyola kuba agamba nti amateeka ng'ago mu mawanga amalala gye gali kati nga Singapore yagambye we were in Singapore and we were told that if you don't vote you must give a valid reason otherwise you will be denied some services. Mukama Katonda wange nti mu Singapore abantu baayo bwe kiba nga olina otuuse emyaka egironda ng'akalulu bakategese olina okulonda oba si kyo olina okubaako n'ensonga gy'owa ey'omuggundu lwaki tewalonze era bwe kizuulibwa nti munnange
nti kwabadde kwesulubabba mwabadde muli eyo muwayase oba ebirala byonna kati ne mutagenda kulonda kitegeeza nti services ezimu oba obuweereza obumu okuva mu gavumenti togenda kubeera ng'obufuna. Kakati n'agamba munnange byabakama ng'agamba kati nga mwe ababaka mulina okwamendinga etteeka era ne mukifuula compulsory nga kyalukako, kubanga lwaki eggwanga lyali badde lyonoona ssente ng'ate abantu tebajja kulonda kwe yakyategeeza nti bakujja obupapula bungi abo ballot papers ballot boxes ne bazireeta ne bateekawo amaanyi mangi nnyo kwegamba mu bakozi ba electoral commission naye abantu ne batagenda kulonda. Kakati era n'ategeeza n'agamba nti beetaaga obuwumbi bwa Uganda 774 okusobola okutegeka akalulu akajja 2026. Naye abantu nga bamaze okubeera nga bawulira ebyo byonna kwegamba kyewuunyisa naye bwebiwulira mu matu weewuunye, kubanga akalulu ekyebuuzibwa kaba kamazima na bwenkanya, kubanga abantu bo bakeera ku makya kugenda kulonda ate amagye ne gajja ne gakuba abantu. Kati ekintu munnange ekitakkirizika okukaka abantu okulonda tekyetaagisa nti okozesa amaanyi balonde ng'oyagala ki lwaki. Kale era kino kyandibadde kiri nti singa babeera baagala abantu balonde, ekisooka tulina okuzzaawo term limits. Ebisanja birina kuba 2 egirimiti erina okuba nga eddawo awo baleeta amateeka ago, kale abantu bayinza okugakkiriza. Naye bwe kiba ntulondera ku mudumu gwa muntu abantu baba bagamba nti nedda, era gwe ne bw'okibuuza omuntu yina ajja kugamba nti nedda. Kale munnange era mu buufu bwe bumu akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga koogera ebintu omuntu ajja kwebuuza nti kiki ddala ekiriwo, nti lwaki ate officials aba electoral commission babeera bakakibwa okubeera nti nno bagenda okuba nga barecordinga statements ku poliisi. Kakati gwe ampuliriza ky'oba omanya nti newankubadde nawukola yalayira gye buvuddeko naye NRM bwe batyo tebannaba kubeera nga bawanika, naye nno kino sisuubira nti baagala buwanguzi mu kkooti, naye jjukira nti Nambi yakakasa nti agenda kukomawo. Nambi Farida eyeesimbawo ku kadi ya NRM mu Kawempe North by election yalangira nga bwakomawo kuba ye candidate gwe balinawo gwe bagenda okubeera nga bakomyawo, kubanga Kawempe North tosobola kubeera ng'osimbawo katugeza omuntu atali musiraamu, kiyinza okuba nga nakyo kirina negative impact. Kati kyovudde olaba nga era baleeta Farida, era bw'olaba Baratiifu baani bonna, Muhammad Seggirinya, Suleimani Kidandala, abantu bonna abaali beeyimbye mu kubeera nti beesimba mu Kawempe North balina kubanga basiraamu, kubanga basiraamu badominatinga nnyo sayidi yeeyo. Kakati Nambi Farida ono gwe balinawo, kati kyalina okukola nga bwe bagamba nti keep your enemy closer, alina okulaba nga Nuup emubeera kumpi nnyo, kubanga bwazikiza ate nga tubuuza ebbanga ttono nnyo, kuba kati tetuweza na mwaka ndowooza nga tuyingidde akalulu ka 2026 kalina okubeera mu January ennaku z'omwezi nga 21 bwe mba seerabidde. Kakati munnange waliwo kugamba kyewali badde olowooza nti kutabulwatabulwa, naye okusinza ku byenkunnyonnyodde teweewuunya lwaki akalulu ke Kawempe North kaggwanga n'okutuusa kati, kubanga ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM bwe kityo munnange ate kibakanye ne kaweefube omulala okusobola okubeerezaamu. Era bano kye bakoze badidde ekitongole kyabwe ekya Electoral Commission kye bamanyi obulungi era kye tusuubira okubanga nakyo kimanyi bulungi nnyo, tewali kye bayinza kubakola okoleka okubeera nga balina okubeera nga balippira basobole okubeera nga babategeera mu kalulu ka 2026. Kakati bagamba nti akalulu kano bo ng'aba NRM kaabulwamu amazima n'obwenkanya. Kaabulwamu amazima n'obwenkanya era nga bagamba nti ebyalangirirwa nedda tebyatambulira ku mazima na bwenkanya, era nga bagamba nti obwerufu tebwaliwo mu electoral process, era nga bagamba nti waliwo ebitatuukirira byo bwe bagamba nti Electoral Commission
bagirabanga obwali obunafu bwayo okusobola okubeera nga ekwasaganya akalulu akamaziba n'obwenkanya, free and fair election. Kakati bannange ekibiina essaawa eno kyataddeyo dda omusango, tukyali mu kkooti era nga bakyalenjinga ebyava mu kalulu nga bagamba nti nno akakiiko k'ebyokulonda omulimu tegwakwasaganyizibwa bulungi naddala ba officials b'akakiiko kano, era ebyavaamu ne bibeera nga byali tebituukiridde, kwegamba byalimu obubbi n'ebintu ebirala bingi nnyo kuba tulaba basamba obubokisi ate baali ba NRM. Kakati newankubadde nga tukimanyi bulungi nnyo ti Nalukola yalayidde dda, naye nga bwe nkugenda nti NRM tebannatuula era ba Electoral Commission officials bano babadde bayitiddwa Criminal Investigations Directorate CID okubeera nga barecordinga statement ku violence eyali mu kalulu aka Kawempe North akaaliwo omwezi ogwokusatu nga 13 2025. Kakati Electoral Commission chairperson omulamuzi Simon Byabakama waggulu awo nga bwe nkutegeezezza kyeyavudde munnange yeemulugunya mu kakiiko ka paalamenti ng'agamba nti akalulu kano kamusitresinga nnyo n'okutuusa kati NRM ekyawaaba ng'egamba nti nno baagibba ebintu bingi nnyo ebitaatuukirira. Naye kwegamba kale bw'otunuulira bino byonna biringa kwegamba eyandibadde nga katemba, ng'era bwe nkugambye nti amawulire gakola kinene nnyo ne propaganda akola kinene nnyo mu byobufuzi, then kitegeeza nti bano balina okuba nti babeerezaamu kuba tugenda mu kalulu ka 2026 nambi asuubira okuba nti kale waakiri bw'anooba oba oli awo afunyeeko bw'afunyeeyo bw'atyo nga bali mu sisitimu awo, kiba kitegeeza nti bajja kufuna oba oli awo engeri gye bakola ki gye bayisaawo nti kakati ku luno abantu bamutegedde yakoze eki, kubanga General Museveni bamulimba nti Kawempe North erimu abalonzi 20,000 ekintu ekitali kituufu. Naye era mu mbeera y'emu Mukasambidde ne Ssemujju Nganda bano batendereza Ofuono Opondo ku lw'okuyimirirawo ku magulu g'abiri naddala mu kalulu kano aka Kawempe North, n'agamba nti akalulu ko oba ebikolwa ebyakolwa abasirikale ba JAT byali bikyamu nnyo era nga tebikkirizika. Mukasambidde agambye nti kano kabonero akalaga nti oba oliawo Ofuono Opondo anaatera okuva mu kibiina ekya NRM bwe banaba tebamugobye bugobi. Kati n'agamba nti naye bw'anaaba avuddeyo nti pate keeki eneekola ku pate ng'amaze okuva mu kibiina kya NRM, Mukasambidde yagenda okubeera nga agigula. Kakati twogera ku protest vote campaign era nga eno key topic taddala kati bw'ogenda ku TV shows oba radio shows oyinza okwesanga bannabifuzi boogera ku protest vote, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye abeera ayogera ku protest vote era nga okusinziira ku mbeera eriwo ye Mukasambidde agamba nti opposition ebiseera ebisinga obungi struggle wano mu Uganda ebiseera ebisinga obungi zonna era zibeera mu mbeera y'emu zifollowinga similar pattern. Mbidde nga ye Deputy President owa Democratic Party DP agamba nti NUP abakulembeze baayo bayinza okubanga ekintu kye bagezaako kupushinga forward si ye protest vote mu butuufu bwayo, era agamba nti ye alowooza nti abakulembeze ba NUP nti bali kye bayita protest vote ye showdown kubanga yagamba nti mu opinion ye oba mu ndowooza ye agamba nti asuubira okuba nga tebategeeza protest vote mu butuufu bwayo, kuba agamba nti ye kyayita protest vote bwe kubeera nga baboycottinga okulonda akalulu abantu bakaviiramu ddala tebalonda. Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ono nga muna Forum for Democratic Change ya agamba nti alabawo okufaanagana kunene nnyo oba comparinga NUP approach yaayo engeri gyekwasaganyamu ebintu b'engeri gye yaŋŋangamu campaign, agamba nti efaanagana ddala eya Dr. Kizza Besigye era agamba talabawo nnyo njawulo wakati wa Dr. Kizza Besigye
kwebyo bye yali ayogerako oba byasiiba ayogerako entakera ne Nuupu byagezako okubeera ng'epushinga naddala protest vote. Ssemujju n'ayongerezako n'agamba nti wano mu Uganda struggles eza opposition zidependinga ku environment oba zisinzira ku mbeera eriwo mu kaseera ako. Agamba nti essaawa eno Nuupu kyeyitamu agamba nti byonna bisinziira kale ku conditions abantu ze bafacinga ebizibu ba challenges ebisoomooza abantu mbidde bw'atyo. N'agamba nti campaign ya protest vote eba yeetaaga okubeera nga erukuba bulungi ennyo n'obwegendereza obw'amaanyi ennyo era nga tesobola kubeera ng'ekulemberwamu ekibiina kimu kyokka. Agamba nti process eno oba protest vote erina okuba nga ekwasibwa mu mitendera eri phased and planned era it can't be done by one party okusinziira ku Mukasa Mbidde. Era agamba walina okubaawo okukwatagana w'ebibiina wakati w'ebibiina naddala DP erina okubeera ng'ekwatagana ne Nuupu. DP erina okuba ng'ekwatagana ne Nuupu ekyo okusobola okubeerawo. Era n'agamba kisoboka nnyo era ye asuubira okuba nti munnange nti singa wabaawo bakikola jointly nga kiri jointly choreographed agamba nti protest vote eba esobola okubeera nga ebeerawo tewali kubuusabuusa kwonna. Kale munnange Ssemujju Nganda yagamba nti Ofuno Opondo naye opinions nungi nnyo era amujjukira bulungi nnyo nga akyali mu New Vision nti amulabira ddala ng'Ofuno Opondo oli era agamba nti kirabika Katonda amaze okubeera nga ate addamu okubeera nga akwata ku Ofuno Opondo ono enneeyisaaye kwegamba n'eraga nti yakisajja kikulu naddala mu kulowooza ku ggwanga lyattu Uganda. Era n'agamba nti byeyogeranga oba byayogeranga essaawa eno byawandiika biyinza okuba nga bye byavuddeko ne General Museveni okubeera nti yasazeewo obutachallenginga obutagenda mu kkooti kweyongera okubeera nga bawakanya obuwanguzi bwa Erias Nalukoola. Kati ye Ofuno Opondo agamba nti mu kuddamu yagambye nti muna NRM omutuufu alina okuba nga publicly akondeeminga oba nga ebyo ebikyamu ebigenda mu maaso mu NRM abivumirira era nti alina okubeera nga ddala akiikirira ekibiina kye ebyo ebitajjansa ekibiina bikikola okuba nti nno munnange naye alaga nti bikyamu ebyaddala. Okay, kale munnange sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano era ebyo bwe bityo bwe biri. Tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At-Large nga bulijjo. Tusinkane. Mukama Katonda bakuume nange ankuume. Mwebale nnyo.